Yes, ampuliriza mu mawulire agaliwo essaawa eno nga gegakagwawo list ey'ababaka ba parliament aba National Unity Platform tumaze okubeera nga tugisomola era nkuleetedde amannya g'ababaka 10 beddu balambirira abamaze okubeera nga bano bo kikakasiddwa nti bamaze okubeera nga bafuna kaadi wali ku National Unity Platform 10 no balambirira bensobodde okubeera nga nfunako list ekyali mpanvu bw'enaaba nga eweddeyo ngenda kubeera nga njikuwa wadde nga okulangirira officially tekunnaba kubeera nga kubaawo nze ngenda kubeera nga nkusomolera ebyama Anita Anet Amongo ona akiguddeko mukwano gwange ampuliriza kaakati nno yekka alina kaadi ya Nuupu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akakasizza ensi ona ayogedde ebigambo alayidde yekka afunye kaadi yagenda okutambula naye yekka kaakati nno Museveni ku bakadaama mwe abali ebweru abakyala n'abaami wulira ebigambo mukwano gwange ampuliriza abasajja bongedde okubeera nga batukudaalira kyokka nga ye Nabbanja agobeddwa uliriza ebigambo jukira nti ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo mu mbeera ey'okutiisatiisa bw'atyo n'akwasa omuvubuka eyayogedde ebigambo ng'abuuza mwami Museveni kati ono akobeddwa uliriza nnyo ebigambo ulira saanya ono nkomewo. I declare war to Museveni nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako. ndi musajja munna Nuupu era njagala kufiirira nsi yange. njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba abantu balaba nga nabalyamu olukwe mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala. Ayaaya abasiyazi abatalina kiddako baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Amongo omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gw'atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awuza bisiyaga bitegera kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Parliament Anita Amongo ne Neyerusa gye Yerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwalika kati ebisiyaga ebitamufa mu kamwa bw'avayo ne babikookera ku Kyagulanyi so baasalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigendero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Balamu yennyini yatusuubiza buli kimu tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Yes, mbadde nkutegeezezzaako nti omukyala amayiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri ono agudde ku kyokya kakati no olunaku olw'eggulo ono bw'atyo yatoye oda omuvubuka eyabuzza mwami Museveni ekibuuzo era yabulidde mwami Museveni ebigenda maaso naddala ku mbeera eri mu ggwanga oba oliawo ekwatagana ku bw'obujjanjabi musajja watu yagombeddwamu obwala yakwatiddwa bw'atyo naggalirwa nga Robinah Nabbanja Musafiri ono amuvunaana omusango mbu yalimberimbye mwami Museveni ebigambo bye yamugambye tebyabadde bituufu kakati nno ono yamaze dde okubeera nga akwatibwa wabula ekikolwa kino bannansi bangi bakivumiridde era ogenda okakana nga Robinah Prime Minister Nabbanja Musafiri abantu bagamba togunywa oguwanda kakati abantu bagambye kutukuwandudde tukugobye kati wuliriza mu bufunze nsooke nkutwaleko ku National Unity Platform nga kyekinyusi ekya video yaffe ey'olunaku olwaliro nkutegeeza nti mmaze okubeera nga nfuna ababaka 10 balambirira abamaze okubeera nga bo bawandulwako eddusu Mukama Katonda bw'atyo n'abawa omukisa ne bafuna kaadi eya NUP wabula kuno si kwe kulangirira okusembayo kankiddemu si kwe kulangirira okusembayo naye nga nkugambye bino bye ngenda okuwa mbijje mu nsonda enneekusifu eŋŋumu ekirako n'omuvule kaakati nno gwe bikwate obiteeke mu mutwe gwo oba oyagala kasalemu okatambuze ojja kuŋŋamba nti musajja gwe oliko aloga ebigambo wabitegeera otya kati wuliriza nnyo. Honorable Francis Zaake Bukasa ono nga wa Mityana Municipality ampuliriza akaka akeeru kali mu kampu ye Kanyooka wuliriza gwe ono abaddeyo nga mukadde kyokka mu mbeera y'emu omubaka amayiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula oyo weeri eri Nakaseke kaakati ebigambo byamaze dde okubeera nga biggwa ono naye ababadde bamuvuganya bambi batulabyeko nnyo mpaka 231 ono kaadi yagimaze dda oba oyagala oba tuyagala kyokka nga ne Mukono Municipality beti nambooza omumanyi bakireke ebigambo byamutegeeredde dda akaka akeeru kali mu kampu ye kankomewo n'abalala kanve wa Robinah Nabbanja
biwulire. Twabadde tubisuubira olwaleero Nabbanja wuuyo akoze statement wuuyo abadde mu press conference ngenda mukuzanyira wano owulire. Mwesigwa omuvubuka yabuuzizza Museveni ebibuuzo nti eddwaliro ly'Emukono n'amalwaliro okwetoloola Uganda abakazi bazaalira wansi tebalina bitanda abaana bafa nga bayisiremu empewo abalwadde beebaka wabweru ku bubalaza ti amalwaliro temulimu kirimu. Nabbanja amugambye agenda akole statement ku side ekibuli era bamunoonyerezeeko bamukwate alimba atya pulezidenti we Museveni kubanga Uganda yekyasinza amalwaliro amalungi agalimu buli kimu. Wewulireko ku Nabbanja ng'abyogera. Kati omwana alimba pulezidenti nti oxygen plant tekola kweri ebadde tekola. Abapoliisi abali wano na komishona wa poliisi akulira security omwana oyo agenda akole statement. Akole statement n'obusungu obw'ekitalo Nabbanja bw'ayogeza kati essaawa zino Mwesigwa alina kumusalira gwakufa oba gwakumusiba. Lwaki? Lwakwogera nti amalwaliro temuli ddagala. Kitegeeza nti ekiseera kituuse kino kyennyini ng'okwogera nti amalwaliro temuli ddagala nti tetulina mirimu ti enguudo mbi eitha kuttibwa oba kusibibwa kubeera mu kkomera butafuluma. Kyenkugamba Munnayuganda nti ne bwe kiba kyetaagisa kutta bantu bano Bannabbanja tujja kukikola tubatte twenunule nti ne bwe kiba kyetaaga ffe kennyini kufa. Bagamba nti ensi egula mirambo. Yes, n'egyaffe gijja kubeeramu wabula tetujja kulemererwa. Bano abantu beetaaga kufa kutta. Saawa zino okwogera nti oluguudo lubi eddwaliro bbi bakukwata ne bakusiba musango gwa Naggomola. Nkugambye Mwesigwa yabigambye Museveni. Nabbanja agambye Uganda yesinga amalwaliro amalungi. Yensonga lwaki mbagamba temumanyi bantu bano Bannabbanja gye babeera mulete famire zaabwe tuziteeke wano. Tebatwagaliza bulamu tetubaagaliza bulamu naye nga tewalabira nti ballot paper twagiyingiddeko 2026 tetuddamu kulaba Museveni teri kudda mabega nga tusituse. Sign out bampita wolofu Musege. Kakati nno Byarobina Nabbanja Musafiri ono nga ye Prime Minister wa ggwanga Uganda gwe baateekawo omu ku bavubi Mwami Museveni bye yagamba nti mu kabinenti eno ngenda kutambula n'abavubi era mu bavubi Prime Minister yawa Robinah Nabbanja. Jjukira nti Robinah Nabbanja mbu yatufugako ennaku ngazi izo wiiki nnamba nga yali mu ntebe y'eggwanga Uganda mbu nga Mwami Museveni COVID amutwala era mbu nga ali bubi nnyo nga yeetadde ne wali eri mu State House Nakasero nga gye yekodoningidde yekka oba oliawo n'amalayo ennaku ezo zeemalayo nga Robinah Nabbanja Musafiri mbu ye pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ono yegasseeko Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa yavuddeyo n'ategeeza jjukira nti ono ye deputy oba ye vice ow'omukyala ameddwa nga Anita Amongo ku bwa sipiika bwa paliamenti obw'eggwanga Uganda. Ono yavuddeyo n'ategeeza nti abasomesa ab'eggwanga Uganda abasomesa amasomero ga gavumenti n'abali mu private omusala gwe bafuna gubamala bulungi nnyo era omusala guno namungi nnyo tegusaana kubeera nga gubaweebwa. Era ono n'alumiza naga nti omusala gwe bafuna tegusaana kwongerwako tewali asaana kwogera ku musaala nti kubanga bano essente ze bafuna amazima gennyini mbu bye baasoma tebijja na mu ssente ezo ze bafuna. Omusajja Tayebwa agamba era ng'ono ali ne Nabbanja baga nti bwe mba nga mwogera ku kya ssente ez'abasomesa abo mubaveeko ensimbi ze bafuna zibamala bulungi nnyo. Kakati gwawerera omwana wo ng'ogenze mu busomesa oba omwana wo nga musomesa yatandika dde okusomesa tewali kubongeza musaala wamma kankujeeyo nsooke nkuzeeyo ku lisiti yaffe nkutegeezezza nti omukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke nga bwe nkutegeeza mu vidiyo eno ngenda nga nkwayo ombooze emu ku emu ng'ate bwe nkwayo ababaka abamaze dde okubeera nga mukwano gwange bo n'amagulu bawanise dda akaka akeeru kamaze dde okunyuka mu kampu yaabwe ng'abakulu bamaze dde okubeera nga babawandako eddusu. Nkutegeezeza omukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke ono nga yakafiirwa taata we musajja wattu era nga ne mukazi wattu naye ali ku kitanda apookya yamaze dde okubeera nga abantu baga nti tumuzzeeyo ye waffe ku byatukoledde enjogera gy'ayogeramu ne byakoze oyo yajja okubeera nga mukwano gwange atukolera. Kyokka nga bo abantu b'e Butambala baasazeewo ne bagamba nti kaabe Lubaale kaabe Katonda. Honorable Muwanga Kivumbi Alhaji Honorable Muwanga Kivumbi ono nga Deputy President owa National Unity Platform ow'omu Buganda bagambye tebayinza kubeera nga bamukyusa. Bagambye bw'okyusa ono olwo oleetaani e Butambala olwo n'oleetaani e Butambala. Kakati n'ab'e Butambala bagambye Honorable Alhaji Muwanga Kivumbi bamaze dde okubeera nga bamwandulako eddusu era omusajja
musajja wattu ono yamaze dde okubeera nga akyakyanca ng'akimezezza okwenjala era n'akaka akeeru mu kampu ye katandise dde okubeera nga kanyoka kaakati ono amaze okubeera nga mukwano gwange naye ayitawo ate era mu mbeera y'emu omubaka omulala ngo tumaze okubeera nga tulingiza mumanyi omubaka amaidwa nga Honorable Sekitoleko ono atera okuvuga eggaali eri mu kyalo ng'azeeyo mu bantu be n'avuga eggaali emmotoka n'agipaakinga wali n'avuga ggaali ddo tuddo luggi ku luggi kyalo ku kyalo kibanja ku kibanja Honorable Sekitoleko ono bagamba nti ye mbu mu parliament takoze nnyo kiri awo era ne mu nkubo za parliament mbu tabeeramu nnyo wabula abantu bagamba mbu ku gulawundi kyakozeeyo tekikolwa mutiitiizi abantu bagamba ku gulawundi toyinza kubeera ng'omwogerako kibi toyinza kubeera ng'omunyeenyaako bano bagamba nti bwe bajjawo ono tebalina gwe bayinza kubeera nga bazzaawo n'olw'ensonga eyo Honorable Sekitoleko naye asekera mu kikonde mbu kaadi yamaze dde okubeera nga agyewangulira yamaze dde okubeera nga agyenogera yamaze dde okubeera nga mukwano gwange agiteeka mu nkwawa era mbu akakka akeeru kaakedde kunyuuka ewuwe waka kaakati musajja wattu n'abeera wali natandika okubeera nga yeesikira ku mpewo kyokka mu mbeera y'emu njagala nnyo nsooke nkuziyo ku mbeera eno Thomas Tayebwa Robina Nabbanja Musafiri Prime Minister oli Deputy Vice Speaker sooka oli ebigambo bino nkomewo wallahi olwaliro lwekakasizza nti abantu abakulembera eggwanga lino baava ku bannansi era bannansi abalina essuubi mu bakulembeze ba Uganda ab'olwaleero basaasidde ndabye Deputy Speaker ng'azze President amuyise okwogera ku bintu by'abasomesa nga President agamba nti abasomesa ba primary center ze bagaana nyingi nnyo ku basomesa abali mu private schools ze bafuna nendaba Deputy Speaker omusajja omuyivu a member of parliament omusajja ali exposed ng'ayimirira maaso ga President n'agamba sente ze bafuna nyingi n'agamba nti eyo mu byalo abasomesa basomesa nga n'okusasulwa tebasasulwa n'agamba eyo mu byalo abasomesa basomeseza emitwalo 2 kyogamba abantu bonna abasomesa basomesa mbyalo fine omuntu okubeera mu kyalo musango bw'obeera weepima obulungi weepima ku zike tewali private school wano mu Uganda ng'esasula omusomesa $2.5 mujje musomeseza abaana bamwe mu private schools wano mu Uganda basasula emitwalo 2 abasomesa babe basasula emitwalo 2 basomeseza bwereere abo be bantu bemuddako ne mukaabira enguudo enfu bemuddako ne mukaabira amalwaliro amafu ne mulowooza nti bye mwogera wallahi bibagenda ku mitima naye nga Tayebwa ayogera Deputy Speaker ne bw'okwata emitwalo 2 n'ogimuwa tegimujja waabadde kumutuusa gy'abeera just transport naye omusomesa alina omwana omulimu gwakola it is a full time job alina abaana naye aweerera muntu obulamu butambula omusomesa gwe bagamba afuna sente nyingi wa primary afuna emitwalo giri 46 ngo tebanajjako misolo abasomesa ba arts mbu sente ze bafuna nyingi just reason gye bawa nti mwayongeza bali naffe mutuongeze really Deputy Speaker kyokka kyewuunyisa emisala gyammwe okulinya giyina kuyita mu parliament abantu be giyina okuyitamu beebo abasomesa babalaze we mugwa luno lutalo si lw'abasomesa bokka naawe omuzadde atalina busobozi butwala mwana mu ssomero lya bbeeyi mwana waafune quality education kino kikkakatako abaana bamwe bagenda kubeera ba mutindo gwa kibugwe tebagenda kufuna mukisa kusufu tebagenda kufuna mukisa kufuna byanjigiriza biri ku mutindo kubanga n'abasomesa omulimu bajja guddukamu amasomero gatandika okufuna abantu abasobola okukolera ssente ezo ab'ekibogwe nga bagenda okusomesa abaana bamwe so nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okusomesa bannansi baayo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulabirira bannansi baayo bakuuma ebyobulamu nga birungi okubakuuma nga balina eddembe lyabwe naye bw'olaba nti n'ebitono bye batuukiriza balaba nga abatuyamba obuyambi ky'obalaba eddembe balitulangira buli lunaku twabawa eddembe twabawa eddembe twabawa eddembe gy'oli si buvunaanyizibwa bwabwe okutuwa eddembe gaffe bannansi kubanga omuntu bw'akuwa obuyinza ekyo kyaba akusuubiramu okuleka ng'omuntu teweefumiitiriza okuleka ng'omuntu tolowooza okuleka ng'omuntu tolaba olunaku olwaleero President Museveni nze akoze kyesirabangako President akooye bw'oba olabye speech ye nga bamaze omuwandiika President akooye
president akooye n'ebigenda mu ggwanga zisikiwa nti akyabimanyi. Olaba tuse n'okwebaza banna NRM omuwa ekisanja ekya 1925 mpaka 1931 n'akiddamu 1926 mpaka 1931. President Museveni gwomanyi ng'asobola okukola ezo reckless mistakes, but you cannot oppose nature. You cannot bw'okaddiwa oba okaddiye. Ku bibuuzo byonna bye bamubuuzizza talina kibuuzo kyazzeemu mu bulambulukufu. Omwana amubuuzizza gwe nga jjajja w'eggwanga olowooza ki ku ky'okukyusa obuyinza mu mirembe? Walayi president azzeemu agamba wano we mulaba waaliwo nsiko naye tunula olaba ebizimbe ebiriwo, muleete ebifaananyi bya wano mu gy'ekinaana, muleete n'ebifaananyi bya kaakati, kirabika temulaba. Bw'azzeemu ekibuuzo ekyo omwana n'amubuulira, mulabe munnamawulire amubuulidde ku malwaliro amafu. Talina clear solution yakuzza malwaliro agongulu. Era kyakoze azzeemu byazzeemu awo n'amusindika ewa Nabbanja. Nabbanja gw'asindika oluguudo lwayitako olugenda ewo oluva e Mubende okudda e Kakumiro, oluguudo bwe lutuukamu lulinga olugenda ewa Walumbe Ttanda. Naye gwe bagamba nti gwe genda olongosa amalwaliro. Wallahi abakulembeze betulowooza nti balina okutuusa obuweereza ku bantu muwulidde. Kyova olaba omuntu asirise bagamba teyejusa tayeebwa, wallahi singa osirise n'otavaayo okulangira basomesa nti abasomeseza obwereere n'abafuna $20,000 gwe bakuwa $20,000. Kale omwana wo akole nga bamusasula $20,000. Ensi eri bajjukira, ensi eri bajjukira. Mukunamidde abasomesa, mukunamidde abaana b'abannammwe, mukudaalidde abaana b'abannammwe. Waliwo abakola malisi, waliwo abatambuza obukyayi n'okusiiga enziro. Honorable Geoffrey Lutaaya ono nga ye musajja wattu oweeri e Kakuuto. Kaakati nno musajja wattu ono akaka kamaze dda okunyooka mu kampu ye, wadde ng'abantu babadde bayisawo ebyabwe nga bano bayita mu mukazi we gwe yazaalamu omwana oyo gw'olabaawo nga bamusindika mu mawulire okubeera ng'ayogera ebigambo ebitali bituufu oba oliawo nti kitaawe tamuweerera. Era omwana ono yayogedde ebigambo bingi nnyo. Honorable Geoffrey Lutaaya bwe yabuuziddwako yagambye nti tebitandise kati, baatandika dda okunjogerera ng'omwana oyo akyali mu bebi mu toopu mu Nasale ne muweerera paka wano waali, naye na kaakati bakyayogera naye abo si banenya. Ebigambo bye balina okwogera byebyo, kubanga waliwo ababagwira mu buufu, waliwo ababatuma kubanga ono ayolekedde akalulu. Wabula oluvannyuma omwana ono yavuddeyo ne yeetonda mbu ku lwa kitaawe era n'asaba abantu b'e Kakuuto mu Honorable Geoffrey Lutaaya baddemu bamulabirenga ddala. Kaakati no Honorable Geoffrey Lutaaya akaka kamaze dda okunyooka ewuwe ne banaamuweereza abantu bamwogereko, ne banaakola malisi, ne banamwogerako ebibi. Kaakati no musajja wattu yamaze dda okubeera nga adigida ng'akyacyanca. Kyokka mu mbeera y'emu bino nga bigenda mu maaso eby'omwana ono ow'omusajja Honorable waffe ate nga muyimbi Geoffrey Lutaaya saagala weerabire. Omubaka amanyiddwa nga Namugga Goleti, oyo weeri eri essembabule Mawogola. Kaakati nno abantu bagambye tulina okumuzzaayo, oba mwagala oba temwagala Honorable Namugga Goleti naye kyamaze dda okubeera nga asagambiza. Yamaze dda okubeera nga mukwano gwange asibanyenyeemu ku galiba enjole, yatandise dda okubeera nga abeebya. Bino nno bye mbagamba abamu ku babaka bayinza n'okuba nga tebannabakubeera nga bafuna amawulire gano, naye nafunye namunye n'agenda ku bbaati waggulu. Kaakati n'abakulu obwedda bagaba makisi eziva mu kyalo, eziva ku gurawundi, eziva mu bibuga, nga nabo bagattako ezaabwe abantu bano ze baafuna, nga namunye ali ku nju abawulira. Bwe yamaze okubeera ng'alobayo bino n'adduka za mbwa bw'atyo n'abindeetera konza. Ate lwaki nkona nabyo? Buli akantonya ku munye sikona nako, buli akangwa mu kutu nange ngamba nkabalaga. Kaakati no Honorable Namugga Goleti oweeri e Mawogola naye yamaze dda okubeera nga mukwano gwange akakka akeeru kanyooka mu kampu ye. Muganda nkakeeto weebale okubeera nga ongoberera. Mwenna abaliko nabategeeza ne mbagamba nti ambulera zaffe tugenda kubeera nga tuzireeta ng'ennaku z'omwezi 3 okusinziira ku SG nga bwe yali atutegeezezza. Wabula kya nnaku nnyo nga 3 ate era tweyongeddemu ennaku entonotono zenja okubategeezaawo mu maaso. Okusinziira ku supplier waffe yafunye accident, yafunye obuzibu. Kaakati nno ono yagenda okubeera nga atudireyinga musajja atwali mu ddwaliro. Kaakati apookya na biwundu naye nga waavirayo wonna enteekateeka
kubanga banki esooka yatukakasa nti yali amaze okubeera nga agimaliriza. Kakati no wenjogerera nga musajja twapookya na biwundu abasajja bamukubye ebyuma, naye nga kyemmanyi ajja kubeera bulungi. Era essaawa yonna tugenda kubeera nga tubanjulira ambulera zaffe, oba oli awo tukyayongera okusonda n'abatanda bakubeera nga mugula mujje mugule ambulera tutwaleyo. Mbadde nkyali ku Goleti Namugga naye kansooke nkutwale mu mawulire. Biibino ebintu 10 bye baataddewo buli eyeesimbyewo Kaabe Museveni byalina okugoberera banaabigoberera. Kyagulanyi Ssentamu Robert olw'amaze okumuwandiika nga presidential candidate wa Uganda bwe yabadde ayogerako eri abawagizi be, yayogedde ebintu 10 ebisinza okumuleeta okulaba ng'asiguukuula mwami Museveni ku kifo kyalimu ekyo bwa pulezidenti bwa Uganda. Ye bw'agamba nti yeewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya emyaka 4 bannayuganda bamukoowadda. Essira agenda kuliteeka ku bintu 10 oba asindikiddwa kwegamba ayina ebimusindiikiriza biringa 10. Ekisooka yagambye ayagala kununula ggwanga lino Uganda okulijja mu mikono gy'abantu abatono abalyezza. N'agamba nti bwe weetegereze nnyo okuva ku bakulembeze ab'okuntikko ogenda okutunula buli sekita nga zirimu oli muganda we, oli mutowe, oli mukyala wa muganda we, ono simanya ate yawasa muwala we, oli mukyala we, kwegamba alaba nga famire emu yefuga eggwanga. Kati ayagala eggwanga lino alinunule bannayuganda bonna balinyumirwe, obukulembeze budde mu bannayuganda. Wano we yasinzidde n'agamba bannayuganda bonna ababaddewo, n'agamba abantu ababadde ku Raleeye bakwate fulaga ya Uganda bagiwanike mu bbanga, agiino bagiteke ku picho, bagiteke wakolero, bagiteke waka, agambe nti Uganda yange. Uganda si ya kabondo, si ya abantu bamu, si ya famire emu, wabula Uganda ya bannayuganda bonna. Ekyo kye kisookera ddala. Ekyokubiri, ebyobulamu. Yayogedde ku byobulamu Bobi Wine n'agamba nti wotunuulira nti waliwo ne district mu Uganda emyaka 4 President Museveni gyamazeeko nti waliwo ne district nga district namba nenga temuliimu referral hospital nenga district namba ng'ekinene nnyo mulimu health center 2 nga 2 mu district namba. Yagambye abantu bangi nnyo abafudde just lwakuba nti babadde tebasobola kufuna bujjanjabi buli kumpi. Yagambye ebyo bimu ku byagenda okukwata okutulugunya abantu, agenda kulwana wakwatira entebe oba ekimuleese kujjawo bantu batulugunya abantu. Kino yakireese nnyo ku bbanga NUP lyebaddewo, n'agamba nti abantu abatulugunyiziddwa kulwa NUP nga mujjukira n'omuwala juze yafiiridde Kenya agambibwa mbu yali raped n'asiigibwa akawuka mbu abaali boyinza okuyita ba security personnel aba government. Omuwendo gw'abantu abatulugunyiziddwa kulwa NUP ne kuba nankyukakyuka, abafudde, abantu nga bakalanzi, abantu nga basenteza, abantu ababuze paka kati nga teri amanyina gye bali, abantu abali mu makomera kuva be bakwatira e Kalangala. So yagambye ekyokutulugunya abantu agenda kitunuulira nnyo, era gavumenti eno ekituusa ku bantu kyekimulesa okulaba ng'akisiguukulula abantu bafune eddembe lyabwe, omuntu ng'ayogera kyayagala, awagira kyayagala nga teri amukomako. Yayogedde ku ba political prisoners, abantu abakwatiddwa. NUP erina abantu baayo ab'amaanyi abali mu makomera essaawa eno. N'agamba olukwata entebe bonna asooka kubata abaasibwa ebyobufuzi nga akimanyi bulungi nnyo nti just lwakuba baali beexpressinga bo kye bawulira kye baagala n'omuntu gwe bawagira, wabula nga tebaakwatibwa nti balina omusango gwe baakola. Omuntu okuwagira kyayagala si musango. Abantu nga ba Akireewo, abantu nga ba Eddie Mutwe, abantu nga ba Bobby Yanga, abantu nga ba Smart wa Bobby, abantu nga ba Dr. Kiza Besigye, abantu nga ba Obedi Lutale, abantu nga abalala bonna yaboogeddeko ng'alaga nti abantu abo baasibibwa just lwa nsonga za byabufuzi naye nga tebalina musango we bazza. Yagambye ba public servants oba abakozi ba gavumenti agenda kubongeza omusaala ate gutuukire mu budde. Kuno kwapulika abasomesa, ennaku zino abasomesa ba arts beekyanga, aba science twababulirako nabo nga beekyanze, abasawo bamanyi okufunamu obudde ne beekyanga, abasawo ne beekyanga lunaku lumu, abantu abafa olw'obutafiirwako obutakolwako bayitirivu nnyo naye nga kiva ku musaala bo gwe balaba nti mutono, ng'ate batunuulira abantu nga ba advisors, smart presidential advisors, simanya baani, oba oli awo abatali nnyo essential nnyo nga babawa ssente nnyingi, naye nga abantu abali essential ng'abasomesa, abasawo,
nga bafuna ssente entono n'abantu abali mu bitongole ebirala byonna ebya gavumenti yagambye agenda kulaba ng'ayongeza omusala gwabwe ate nga gujjira ddala mu budde okwo kugatta n'abasirikale n'abapoliisi tebafuna ssente entono kyokka be bakuuma eggwanga kati omusajja akukuba batuni ku mutwe nga sigamba mbu takwagala wabula ng'awulira busungu myezi 2 tafunanga musaala kyokka bwe gujja nga nagwo mutono tegumala bizibu bye yagambye bw'ati ebbula ly'emirimu agenda ddikolako nnyo abavubuka bangi tebalina mirimu era kibaleetera yagambye mbu kiri deliberate government ekikola nga kiri deliberate abavubuka babeere nga tebalina mirimu mbwesobola okubajjamu nga yeefuula ebawa musimanya PDM simanya myoga simanya biki mbwe ebawa wabula ng'eri mu kubasiba mu mabanja ge batalivaamu obulamu bwabwe bwonna ekikulu kya byonna creatinga mirimu abantu bano ne bafuna emirimu ne babeera nga tebagenda kugendanga mu NRM mu kusabiriza ng'ennaku zino zonna we tuzze nga tulaba nti abantu abasinga kati bali used obalaba nga bagenda lwakufunayo kasente kubanga ebbula ly'emirimu ttono era lyakuwa ne excuse n'akugamba owa yenna akola nti atoba yewali ssente emirimu eno gyabula agamba ekyo nakyagenda kikolako nnyo ekibba ttaka ettaka lino libbibwa mbu ate ali abanene mu gavumenti abalina obuyinza abalina poliisi abalina amagye abalina ne kkooti abalina ne ssente nti basenda abantu nga teri abakuba ku mikono basenda amakereziya mujjukira ekkanisa wali eri mu Ndeeba basenze emizikiti basenze ebyalo n'ebyalo ne badisplacing abantu faamu z'abantu zitemeddwa ennyumba z'abantu bazisudde ku ttaka abantu babagobye nga bagamba mbu simanya wanono ntobaza atogenda okulaba nga basituddewo ekizimbo banga basituddewo factory ogenda okulaba obutale babuwokya buli kaseera babwokya omuliro ogenda okulaba muvuddewo nga ate omulala baguzizaawo mulala ogenda okulaba nti oli agamba mbu azze kukulaakulanya mwala ogenda okugupima bwoti nga guli yiikazi 72 ng'eryo ttaka wansi agenda tereeza waggulu atekeko bizimbe kuyiika 72 ku bwereere ebintu ng'ebyo Kyagulanyi ebyo ebimuleeta obusosoze mu kugaba emirimu agamba abantu kati bafuna emirimu ku meriti yaani akumanyi nti omuntu omuntu akuba bukubi ssimu n'agamba muyinawo mulimu ki nyinawo wano abaana bange 2 mubawe emirimu gy'Abannayuganda bonna omuntu asomye omulimu yabagufuna omuntu alina qualification entuufu yabafuna omulimu atalina qualification eyo tafuna mujjukira scenarios we bakwata Dr. Barunywa nga bagamba alina abantu be yali amanyi be yawo omulimu ku mubzi nenga bayite batuukiridde mujjukira saga y'oku airport president yagenda okukizuula nga wali abakozi kumpi nga 3 they are not qualified nenga bali awo nenga abantu baabwe abakolayo abakulu baba wabuwi mirimu mu ngeri emu oba endala agambye nti bino byonna bisobola okulaga credibility ye mu myaka 5 gy'amaze actually yagambye ena kitundu asobodde okukwata ekibiina ekibadde ekito mu byobufuzi n'akizimbira ekitebe the biggest and the smartest and the most beautiful political headquarters mu Uganda yonna n'agamba nti tusobola okulaga mu bbanga ettono ne kasente akatono ke bafuna basobodde okubaako ekintu kye bateekawo ng'olaba kya muzinzi okusinga ebibiina ebibaddewo emyaka nga NRM DP eri myaka ndowooza nga gisoba mu 7 FDC nayo giraba nti eri myaka era mingi mu eyingira 3 n'agamba nti kyetukozeeko kisobola okulaga nti singa tukwasibwa eggwanga lino tusobola okulifuula eggwanga ery'enjawulo. Honorable Geoffrey Rutaya annyonnyodde ekiriwo wakati we ne muwala we agamba nti tamuwa school fees katumuulire. Mwana wange naye kyesaba bambi abamukozesa batemuteeka mu kamera mwana muwala omwana oyo nasasula ku Stamaris Ensuube gye yali alina okusomera omwaka guno era ndowooza mutu ne bagenda yasibasa omubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi ekyakimuntu azaayo nga ndaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte mulago okutuuka emulago nga taliyo ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya nendowooza nti Stamaris Ensuube lirina history ow'empisa nennemerako nti kangende munoonyeza ekifo n'ekifuna ku Stamaris Ensuube nga gyalina okusomera. Maama we yagamba nti eryo essomero siryagala omwana wange kamuzze w'abadde gy'abadde yali ali ku ssomero tumanye ali ku ssomero nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange
nangamba nayo kimanyi nti omwana oyo tasoma bamugoba koze bamugoba batya nesindikayo omuntu ku ssomero nembuuza omwana yakola ki ne bamugamba nti omwana yakuba omusomesa ne tumugoba tadda wano ku ssomero kati nga bwe mwegayiridde alidda kukolawo bibuuzo eryo si essomero eryokubiri mu mwaka gumu eti ne bagamba ajja kudda kukola bibuuzo tebaagala mulaba ku kompawundi ya ssomero eryo awo ne bavaawo kyokka nno ye yali tankubiddeko okungamba nti omwana bamugoba mu ssomero ng'omwana gyali tasoma bamugoba muzadde yankubira naŋŋamba kati ne bagenda yenyini nagenda n'afuna essomero ne bamugamba okubeerawo kano akadde bakakola bibuuzo mujja tuwa miliyoni emitwalo bakyenda bamu emitwalo babakyenda mu mukaaga era bwe babadde bakolera ebyo nga nabawadde kodda nataddeyo kodda miliyoni emu emitwalo 3 in fact ndowooza naako bwe bakafundikoledde nga twabongedde n'enkaaga nga obanga babangi emitwalo bamunaana oba mmeka era n'okubaweereza enkaaga eryo nga manyi ziba ziggwayo oli gwe naziwadde yagambye bugambi nti bamugambye bugambi nti waliyo ezibulako emitwalo nga 8 naye ng'omwana tebasaana mukozesa ebyo era kyenyinza okugamba nti omwana oyo bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukula n'emyaka wa 17 tubeere naye amanye ekika kye nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10 kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda n'abo abantu abalala bwe mbansobodde sasula bitundutundu naye nekanga nga bakoze eki basomi bangi newaka wenyini ewange bwebali nti kati oyo tasobola kunnema balibyo muzzamu ebyo bamukwate bamumpe abeere mbanne abeere mu kika kye ku nsonga eyo bwe tuba tetwerabidde omwana ono we yakolera P7 twafunako era essimu y'emu ng'eraga omwana tafuna buyambi kino munnange si P7 okuva ng'ali mu P1 omwana oyo yakola nnyo amawulire mangi nnyo ng'omukyala saagala kuddamu ebyo kubanga kati obwongo bwange buli nnyo ku kirala naye tekyendowooza ekiyinza okugyawo sitole zonna ezo omukyala omwana amumpe abeere mu banne abeere mu banne n'okumanya kika kye sirowooza nti ojja kutwala abaana bonna baddeyo ku ssomero abange abatali bange ababakwano bange kuba bonna gyewa ojja kusanga bikono wa mukwano gwange naye nekwanyakwanya ne nasoma n'aba bannyinaza abaafa nabo basomye kaakati sirowooza nti ye nja mulekanga awaka bali bo bagende basome ye mulekewo baleme mukozesa katemba omwana muwala bawaayo feesi ye kikyamu bamukwate bamumpa abeere ne banna abeere mu kika kye bali bakwaddeko ku mwana ono n'omulabako nga gwe taata oba n'obeerako naye simufunako kubeera naye kyekintu kyensinga okusaba era bakikola bagambe ekintu kimu ti oluwumula ajja abeere eno mu kika kye ojja kulaba nga tojja kuddayo kuwulira sitori kubanga munaye omwana abeerawo abantu bakubalirako bingi oluusi nga ate tobirina so kintu kiri kimu nti nze namusasula ensuube njagala yiga empisa nabatamutwala n'agaana nti essomero ndigaana gye yamutwala ne bagamba nti akubye omusomesa
ne bamugoba era teyambuulira ate bazadde bebakolaki bebambuulira luvannyuma nnyo kati gyamututte era gyagenda okusanga nga weyabigendedde okupipa nga obikola nga bambanja emitwalo 6 kuba nina abaana bempeerera bangi era abamu siziwaayo lumu saagala kikulimba kaakati oba okwo kwe kumubonyaabonya olaba bamuganda ogenda mu ssomero lye nasasudde edda saanyega nagamba watya bwagenda n'afunirayo ebizibu omukazi wakwegendereza nnyo so kati n'olwekyo kiri kimu bamuleete bwawummula ajja abeere eno mu famire ye temuliddayo kuwulira ku mboozi ya mwana oyo kubanza omwana wange sagala bamuteekemu ebyo mwana muwala akawo mukyala yagenda nafuna looya namugamba amubaliremu sente zeyakozesa mu covid halo zeyakozesanga zitya ewaka nti omwana zeyalyanga mu covid ne bambalira miliyoni 6 nti omwana yakozesa miliyoni 6 mu covid era nezikwata nenzibawa nezikwata neziba miliyoni 6 era nazibatwalana ku kooti gyebasasulanga oba kooti nga baziteeka ku simu naye nenzibasasula ebangamba omwana yalya ebintu bya miliyoni 6 mu kiseera kya covid kyokka mu kiseera kya covid era nezikwata nenzisasula nga kisaagala kuteekamu mwana bintu katembatemba oyo nakyo mbadde sinkyerabidde kyamukisa mulungi nnyo Honorable Geoffrey Rutaaya yavuddeyo n'akiriyalinga empewo n'ategeeza ensi ku nsonga y'omwana oyo era nga wenjogerera olunaku olwaleero olunaku olwajjo omwana yavuddeyo ne yeetondera kitaawe era ono omwana n'agamba babadde bankakabukasi nga bansindika ne bangamba njogere kino nakiri naye nga kitange yamperedde okuva obuto kati bino byonna nga bigenda mu maaso tukyaddayoko ku lisiti y'ababaka baffe nkutegeezezza abamaze dde okubeera nga bo basajja battu ne bakazi battu bamaze dde okubeera nga basagambiza omukulu amayiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye leader of opposition wali mu parliament y'eggwanga Uganda oba muyite LOP yamaze dde okubeera nga afuna kadi eya NUP era ng'ono agenda kuddayo butereevu nnyo wali eri ennakawa ataddemu abajojobye ne mu parliament. Honorable Joel Ssenyonyi ono nga Europe konguzi nkugambye nti abakulu tebanaba kubeera nga bakubuulira naye nga obutasukka lunaku lwanca teweewuunya olunaku olwaleero ku ssaawa 8 wayinza okubawo ekibaluka bwe kitabaluka leero ku Sande ne ku Mondays ennaku 2 nkutegeezezza bajjako bamaliriza ensonga zonna bwe itabalwa leero ku ssaawa nga 8 gwerindako ku Sande wandiraba ekigambo oba ku Monday kaakati nno ali mu Lyannyama Makindye East abasajja bamugambye oba Honorable Derrick Nyeko yakomyewo ebyo bibye yatugamba ekintu yakivaamu ekintu yakisuulawo ekintu kuyamukya n'akimansula ebbali kaakati ate alabozze ate nayazze abuzaabuzaani ng'afukaana aba kaakati Alhaji mu Lyannyama Nganda abadde meeya ow'Amakindye yamaze dde okubeera nga yeefunira kaadi oba tiketi eya NUP okukikira abantu be Makindye East kaakati nno Makindye West naye mubawe Makindye West mubawe ewali ombaka Honorable Sewanyana oyo sijja mubawa kansooke mbatwaleko mu kibuga Kampala Honorable Shamimu Malende Honorable Zara Luyirika ono nga ye speaker ow'olukiiko olukulu olwa KCCA Honorable Zara Luyirika akaka akeeru kali mu kampu eya Honorable Shamimu Malende nkugambye oba kiba kibe abanyiize munansonyiwa wabula bino byenkuwa si bye byenkomeredde nsobola obbikuwa kati ne bikyuka mu ssaawa maasaawo nsobola obbikuwa kati abakulu ne babikyusa mu ssaawa eziddako naye nga gensembe y'okuloba babadde be bakyakulembedde be bakyaleebya bannaabye mu bitundu ebyo nze byenkumenyedde nga Honorable Shamimu Malende mbaka omukyala mu kibuga Kampala abadde akyaleebya kyokka Zambaali Bulasio Mukasa ono omusajja mupya abadde teyeesimbangawo yavudde ku NBS najja yesimba ku tiketi kaadi ya NUP
okusinziira ku mawulire gagamba Zambali Bulasio Mukasa ono mukwano nnyo ogw'omukulu era Zambali Bulasio Mukasa kaadi eno eyamaze dde okubeera ng'agyenogera gamunda kugambye nkwaga mu nsonda bwe ntyo bwe nabategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu si wa Lwakubiri wakunominatingibwa Lwakusatu mu comment abantu ne bagamba okakasa wabijjeewa abamu bangamba n'okugamba osinika ki lwaki okyusa ebigambo byafundikira bituukiridde naye tebanneetondera kati bino byonna nga bigenda mu maaso omukulu asembyeyo bwe tulengeddeko ye Member of Parliament Kampala Central Taata Kampala amayiddwa nga ACG David Lewis Rubongoya ono naye kimaze okubeera nga kikakasibwa kaadi eya NUP wali mu kibuga Kampala yamaze dde okubeera nga aginoga butereevu kakati nno bano bw'oba omaze okubeera ng'obategeera tolina ky'ommanja kubanga lisiti nange awo wengikomya siina lisiti esukkako awo abaana abafulumya abalala tujja kubategeera wabula amawulire amalala gongera okukakasa nti omuntu yenna agenda okutambulira ku President Kyagulanyi Ssentamu ku konvoyi ye agenda okwogera ku laale agenda omukubirako kampeyini yoyo yekka agenda okubeera ng'aweereddwa kaadi okujjako omulala anajja ajja kubeera ng'abadde mu kibiina ng'abadde ajja yeeyisa bulungi ng'emirimu gyagikola bulungi naye ng'oba oliawo teyawandiddwako ddusu kubeera nga munnaffe afuna kaadi ya NUP oyina ajja kutambula ne konvoyi naye okwogera wali ku kituuti bategeezezza amawulire agenda okwogera agenda kubeera ng'alina kaadi ono ayogere nze gundi ne gundi ndi ku tiketi ya NUP wano na wano era pulezidenti wange y'ono olwa ABCD kakati nno kansoke nkuba obubaka buno mukwano gwange mpuliriza tukwatagane mawulire agaddako aisani out for now kankulekeremu obutambi buno bubiri gwe Kadaama ne Ssekadaama gwe nkuba kyeyo bino bikulu nnyo kansoke nkujje mu bubaka buno obwa NUP pulezidenti akakasizza atalina kaadi atafunye tiketi atafunye kaadi ya NUP ndeka tonsemberera sikumanyi kyokka ate bwe tugivaamu tudde mu Bakadaama ne Bassekadaama bankuba kyeyo ensonda ezeesigika ze tutambula nazo akakka akeeru twabagambye nti Kyagulanyi Robert Ssentamu kampeni nga zitandika ku Mande asuubiddwa ogenda maaso n'okuba nti afulumya line-up eyiye gy'agenda okusambisa tutegeeza abaka mu palamenti bagenda okusimba wasobole obongerako weiti asobole obongerako weiti gy'anaaba agenze kati okusooka tutegedde waliwo gano ge tufunye nti ekibiina kya NUP kimaze okusalawo NUP emaze okusalawo omuntu yekka alina kaadi ya NUP yagenda okukkirizibwa okwogera ku laale bw'oba tolina kaadi ya NUP ne ku laale ya NUP tebakusuubidde kugenda wali ku mmeezi entukuvu beera eri mu bawagizi naye okulinnya ku kadaala ka NUP tekigenda kubaawo ekibiina nti kisazeewo kandideeti wa NUP alina kaadi yekka yajja okusemberera pulezidenti wa NUP yajja okubeera ku mmeezi entukuvu mu kampeyini yonna gye banaaba bw'aba tebakuwadde kaadi tokkirizibwa yadde okusembera wali omukulu tukitegedde kati otegeera kaadi kyetegeeza era ke kasattira akagenda mu maaso akadde kano kakati okuva mu nsonda ezeesigika tutegedde nti kumpi lisiti eri finalized era if not hours wakiri days ennaku ntono nnyo if not this weekend nti wakiri ale next week kigenda kuba kiwedde EMC buli kimu ndabika nga yakimaze dda NUP finally egenda okuleeta listi kati ntandikirewa don't record temu recording nga ntandike kasita mwala okujjako recordings zammwe nga ntandika musooke mujjeko recordings ninze Henry Maganda Matia Cholo tudenze ndi muna mawulire nkusaba follow na kusaba ni like na kusaba tambuza video ene mirundi mingi repost it etuke buli ku Kadaama Goidi tambuza video ene tuke ku Bakadaama bonna bomanyi eno message yaabwe namwe abazadde baabwe basebo ne banyabo mbayire mbuuza muna Uganda munange okitegeera bulungi nti Bakadaama abajja banaifa abakola mu Buwalabu Bakadaama ebitundu 99 ku 10 bazaalibwa ku mulembe gwa Museveni basomera ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni
abalemu okusoma ku mulembe gwa General Museveni nga wazira school fees bwe baamala okusoma babulwa emirimu ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni beewola sente okujja ebuwalabu ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni batuuka ebuwalabu eyo babita mu mbeera ebanigiriza bandi basiiba balira basula balira maziga banji balwalireyo banji bafiirireyo banji balemalireyo ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni nga bazaalibwa abaana bano ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni. Aye General Yoweri Kaguta Museveni mu kusangula abaana bano abazaalibwa ku mulembe gwe amaziga abaalemwa okufuna emirimu ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni. General Museveni okusangula abaana ba Kadaama amaziga yataawo iteeka libasala ku ssente buli mwezi oba omwana aweereza ssente imeka daweereza wane Uganda oba ssente daweereza kusasula looni eri abamuyamba abamuwola nga ajja kuluya kubanga abaana bano bangi okujja kuluya baali bazira ssente beewola bwewole beewola abangi bazira di passport daabwe badirekera ere abawalabu abandi balina ebintu bye basinga beewola ssente dibatwala kuluya. Aye bwe batuuka ere bakolera mu maziga General Museveni okubasangula amaziga ago yabataakuyiteeka eri basala ku ssente buli ssente debaweereza wano. Obayire ekyo okitegeera? Obayire okitegeera bulungi? Nti ssente General Museveni daakozesa nga debaaliire mu omutyere n'ennyama ekololo maziga g'abaana abo ba Kadaama ni ba Kadaama. Obayire okiddi ekyo? Obayire okiddi nti ba Kadaama wona bawa government ya General Museveni bilioni 2 buli mwaka. Okiddi nti abaana abo ba Kadaama balina embeera gye babitamu ku mirimu gye bakola eyo kuluya gye batasobola kubakobera. Basula balira maziga basiiba balira maziga babakuba bakolanga balwaire ebintu bingi bye babitamu imwe abazaire bye mutategeera eno olw'ensonga batyo okubibakobera olw'okubanga bidda bamalamu amaanyi. Obayire okitegeera ekyo? Aye ne wankubayire babita mu mbeera eyo okunigirizibwa General Museveni tiyali mu kisa kukuba nti bano abantu bazaalibwa ku mulembe gwange basomeire ku mulembe gwange mnemereirwa okubateerawo emirimu mu maziga gaabwe okubasaasira abaana abo ba Kadaama. General Museveni yabataakuyiteeka libasasuza sente buli sente daweereza wano edibasala ku omusolo nedo sente demwaliiremu ennyama buli yaliire ennyama ekololo tegeera nti waliire maziga gaba Kadaama ni base Kadaama naga maziga gemuliko. That is why General Museveni bwe yatuusa okwogera tiyafiire ku maziga g'abaana abo yefiire nga atabona mawulire ku baana ba Kadaama abafiirire ku luya nitubata mawulire. Ninze muna mawulire yasooka mu Uganda okutoolayo nga nkaali ku Radio Kingdom program afere b'ekibuga sitole y'omwana Zaina gwe balongoosa oweeruweero Kikyusa ne bamutoolamu ensigo naira wano kaseera katono Zaina nafa. That was 2013. Abantu bangi balowooza nti nali nimba natolayo sitole y'okubiri oba yali ya mwana wa Mubende then bana Uganda mwategeera. But General Museveni yasekereira abaana abo yabakoba abasekerera olw'okubanga baleka wana emirimu bajeeye buwalabu babonaabonereeyo n'ebigambo byayogeire nga bakamala okumutongoza okukiikira aba NRM ku bwa president okwesimbawo kuno. Aye nga n'omutyere gwagabwira abantu wali yeerabiire nti sente daba Kadaama abasiiba mu maziga n'edikoze ekyo. Mwabazaire abali eyo ng'olina omwana waali kuluya imwe ab'oluganda mubeemu amagezi muleme kwira ku sente d'abaana abo nimudimanniriranga abaana abo basula bubi basiiba bubi balina amaziga baleka abaana baabwe ewaka
bangi basingo mother basula bubi mulekera okuzanira ku sente d'abaana abo mulya maziga g'abanaimwe nga General Museveni bwe yayirira amaziga g'abaana abo yagagabulamu abantu omutyere n'ennyama ekololo omwana ali ku bwakadaama ni Ssekadaama bwakuweerezanga ssente kitegeere bw'odiri oba olire maziga balina embeera ye babitamu ye batasobola abakobera balina embeera gye babitamu abaana abo baba ku TikTok kuno mwababona nga basanufu ebyo babikola kwetoola ku stress balina amaziga ge balira emabega wa kateni eyo nga baviire ku kamera mubasaasirenga mutegaita na General Museveni atabasaasiira abasekereire balina embeera ye babitamu mubasaasire n'abasisinkana bangi nga nkali ku Radio Kingdom abampulirizanga mu iddukira program abafere b'ekibuga ni Delta TV program ebintu bizibu mu iddukira abaana benaleetanga musaasire abaana abo banfiira mu ngalo abaana bana bakadaama mu biseera binali mu mawulire musaasire abaana abo musaasire abaana abajja ku luyaabo mutayiza General Yoweri Kaguta Museveni ku bwa president bw'oba oli kwenda abaana abo ng'obasaasira mutayiza General Yoweri Kaguta Museveni abasoga ku bwa president bwe muba mwenda abaana abo bayidde wano bona babeeku n'abaana baabwe baleka obwana bwabwe buli wano bubonaabona they miss their children bamisinga abaana baabwe bona bandyenza okubaaku wano bakule n'abaana baabwe ayi babeere mu maziga balera abaana b'abawalabu bati baidukira nti ababwe bali eno balikulira balira amaziga mubasaasira amaziga ago mutayiza General Yoweri Kaguta Museveni kidda kuba kyabulumi bw'oba oli ni mwana ko muganda oba mukwano gonga ali ku bwakadaama kidda kuba kyabulumi ino okulonda General Yoweri Kaguta Museveni oida kuba tompuliriza ni wali n'omwana wo ng'ajja kumaliza kusoma kimanne bw'oyiza General Yoweri Kaguta Museveni kitegeezera oli kujja kusindika mwana oyo ku bwakadaama yeena abonaabonereeyo alimalireeyo bamutole mwesigo n'ebindi bingi londa Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga n'abaganda nife otusinga bakadaama ekuluya abasoga tuyinza okuba tulindi bakadaama ng'emitwalo ng'etaano abasoga abaganda bayinza okuba bali mitwalo nga 9 abasoga kino kitukakataku abaana baife bangi bagiire kuluya eyo babonaabona basiiba balira toyiza General Yoweri Kaguta Museveni kuba president bani na ifa bakasente ke bafunye bakaweereze wano kasobola okubayamba n'abandi bafune wano emirimu kisoboka musaasira abaana abali ku luyaabo basula mu maziga bali na bingi bye babitamu bye batabakobera tulekeze bana ife bana abakaali abato bono okubona nti bajja nga tulini government ejja okutaawa emirimu abaana baife bakole Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okuba ku ballot paper ni president gwe tuli kwenda okulonda abaana baife abo bakadaama bayire wano bona beyagalire ku munsi yaabwe basula balira mu bayambe tambuza video enetuke kubazaire bwoba oli n'omwana wo ng'ali ku luya kimanne nti alina enaku yabitamu yatakukobera kuba tayenda kukumala mu maani bati abaana abo babonaabona imwe abalya ssente d'abaana abo oyagayagana General Museveni yadibatoolaku yajja yadigabanamu omutyere n'ennyama ekololo ninze Henry Maganda Matiya Kyolo otudde musaasira abaana abali ku bwakadaama mutayiza General Yoweri Kaguta Museveni ku bwa president